kuse erudeno katonga jula abana ba Buganda abana b'embuga era abana ba Uganda mama tuli kukabate nkabira bazaala twazadde biswambazi omusayi gwa Buganda omusayi gw'embuga omusayi gwa Uganda Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo tumiddwa abannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka. Gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emuggo oluzza osanga lwakalira appetite yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke. Abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba. Abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga appetite yakwenyoola. Balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda. Bakubire ku nnamba z'olaba awo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on weewaawo oluvannyuma lw'akaseera akawanvu tuludde ddaki ne tuddamu ne tugoba bumale mu programu eno Buganda gye twasubwa ku mukutu guno ogw'abalassangeye. Mbaaniriza nnyo yonna gye musinzira okubeera nga mutugoberera. Bannaaye azaala abangi abamanyira amagezi kale ne lumonde kyava baba batambuliza ku miguwa. Naffe twakitegedde nti munnaaye amagezi ge tulina okubasalira gaakubanga twongera okubawa ebibanyumira. Tubeebaza nnyo okusubscribinga, tubeebaza nnyo comments ze muteekayo, ebibuuzo bye mubuuza era bwe kutusinzira naffe okubeera nga tukomawo. Budde bubadde bwatukwatakwatamu awo nga tebukwatagana bulungi naye kati Mukama yazzeemu n'awulira essaala zaffe n'ezammwe tukomyewo nate. Solomon Kaweesa nga bulijjo mbaawo okwanjula programu eno Buganda gye twasubwa ate embeera ne munnange bwe tugenda okubeera nga tuwaya ensonga. Munnange munnalulassangeye ddala bwe tugenda okuba nga tukombooza ebyeno n'ebyeri abantu babuuzeeko. neyanzege mutaayi wange weebale nnyo muzukulu wa Walusimbi ebakka mu busiro eri kisiri kikadde ate nga mu butuufu ennyindo eziva bweru nga Wambwa awulidde ey'amasavu kati nno kano katabagano katta omutezi n'omwoki tabalimbye wano tuzze okwawula entungo mu bikankanyiga twawulire ddala ensindirizi ku nsindirizo kubanga Oluganda lugagga luwooma lunyuvu lunyuunyuntuvu nsambu za munywanyi wo tetugenda kuziganya kukuliisa bunyala nga ffe weetuli iye bagamba nti kumira mpisi n'obutonga bugenda kakati mmwe mutereere butereezi kayege okufaananako nannyini nakapimpini katereera mu njaya tulubaviire ku ntono okufaananako omuyala atuuse we bajjula kubanga jjukira bulijjo anaalya emmere y'olugendo era yaluva ku ntono. Kale nno nange era nga mutaayi bwanyanjudde musisibbo Sajjofre munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowoolo munyo gwavu atalina mazzi talyandisaava kubanga ni mwana wa Bambejja sengule 2022 wendi sikubuze ndi wano ng'ekibuga ekikuuma empindi era nateredde dda wano okubaako nange engeri gye nkwazza emboozi ne mutaayi wange ate nga tubasomesa tubayigiriza wabula tubeebaza nnyo nange kangate eddoboozi ku lya munywanyi wange lyasoose nalyo okwebaza kikulu wano mu Buganda okwebaza kikulu mutuwadde amaanyi batuwadde amaanyi musubscribinze ate tunaatera okutuuka we twagala webale nnyo tulina we twagala tunaatera okutulengerawo ffe waaka ye tukyalina waaka kakati mmwe mugende bugenzi mu maaso ffe tukyakubira ddala embukutiro okufaananako omukadde zaakuba omuyaayu nga guyingidde mu nnyumba ndi gulya kabiiki omwo kakati nno
bwe tutyo bwe tuzze na byaffe bagamba mu byabijja na bibye mpocha bijja na goberye kakati mwe mutu w'amatu oba agatawulira vumbe muyinza okugayita endanyenyezebwa mbuyaga n'amaaso muteekeeke mambo olwo tulyoke tubalojjere ng'ekyeya kyessana kubanga ffe we tutuula wano tuba tuzidde ddala abasajja gamba munno nti abasajja kwe bali sheyalinga abasajja abalasanga ye baatudde dda olusiriza ntamu oba olukukuza mbugo naawe tuuleeyo engeri y'abajja kungeya tusooke tukuviire ku ntono ensonga zino weewaawo mpozi n'okukujjukizaako akatono ebitabo byaffe bye tutera okuteeta nabyo ndoza ku screen awo biraba mugaziwabyo tulinako ekitabo abalasange kyasengule 2022 osobola okugenda n'okigula ku mitwalo 10 gyokka munnange naawe n'osobola okubanga olulimi osobola okuluwoomya nga tuluwoomya wano tulinawo n'ekitabo ate effumbekero ly'ebisoko bya Sengule kino kigole effumbekero ly'ebisoko ebya Sengule 2022 kale okugamba nti Sengule kitegeeza yasinga mu lulimi Oluganda wano yalina World Cup yabo teryamukira nafe abalala tugobererako obugoberezi tutuukawe tumutuusiza ne tumugamba sebo weeyongereyo kubanga awerekere suso tajja nayo kawawasigala ku mulyango kale bannange nga bulijjo tubeera n'emiramu egyenjawulo leero tulina mingi naye waliwo akatambi oba wakalabyeko akatambi nakalabyeko ak'abaana abo ababadde beewenjula owange babadde ku mukolo gwa Kwanjula nagambye okugamba nti guno gwa Kwanjula oba beegezaamu bwegeza oba ebino ebiduula ebyensangi zino byetululira kati kasooka tulaba akatambi ako mu bufunze ddala kituufu nnyo abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo ng'abagabo b'emulema ku Nnakatanse so okutali minyonyonto ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattusa oluka Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto gumbya kubanga bwe bakwata busoomo okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti 121 weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja kale ndozo olabye akatambi ako engeri abaana gye babadde bakolamu ebintu muganda wange okwanjula tukutuusizaawa nze bwe nkalabye bwe nti ate bw'okazizza bwoti nenziramu negetegereza nendabira ddala nga amaaso gasose kutalaga kituufu amaaso gatalaze kwegamba nendaba ebinga zamba kubanga okusinziira ku buwangwa bwaffe bali tunana kugenda ku mukolo gwanditambuziddwa gutya oba gutya ogw'obuwangwa gutumanyi ogw'okwanjula omukyala tateekeddwa kwemansula atyo ekyo kituufu tateekeddwa kwegalabanja babadde balaga waaka kulaga waaka kale ensangi zino tobalaba bwe basagala maama ate mukama be yawa kakati nze alaba mu kusagala okwo nfunamu ki kiki kyenfunamu oyinza okusalawo n'ogenda otuukirire omuntu kabulengana okumutuukirira bwe mba wakutuukirira kati nganze omusajja w'obuvunaanyizibwa sisobola kutuukirira ate oyo kati awo kitegeeza abangobye ogwo muswaswangule kijjankunene kingazamba kimpeneggu nakifankenyere kimpemempeme ng'ekiwero ekisimba ebbuga ku malaalo kino ekiyenjeze kijja n'abajja kwegamba si ye muntu gwe tusaana okulaga mu bantu bwe tuba bakulaga tebaliimu nsa ensa yo eggwereddemu ddala nabyegyegula nga nswa tenatuuka waggulu ng'embuga esuula ebibuuka esuula weebale nnyo kati kyeki neewuunyisizaawo kwegamba abantu bano baayise we bakoma kakati simanyi baba badde wa
saategedde nange gye baabadde naye abantu tutera nnyo okubagamba nti wano ffe tuluŋŋamya emikolo webale nnyo naye obanga togwagala mu mbeera ya buwangwa abo be bamuleeta endooza mulaba intaneti bweboogerako kakati ababadde ku mukolo ogwo mwafunye ekitiibwa oba omukolo gwammwe babugwogerako ate muyinza n'okuba mwabadde n'aba tv ng'essaawa yonna bagenda kugulaga ate nno weewuunye aboogezi abo abeeyita aboogezi ennaku zino abamu abataluŋŋamya nga bagenderera ku nnono bakutuukirira bagamba nti woba oyagala omukolo gwo obutagwonoona kuba omulimu gwo kati bw'ogubawa nga bakola ebyo anti be bapangisa abantu abo bonna oli omwogezi agenda okujja ku mukolo ng'alina katumwa owuwe alina abazinyi ababesimanya abagenda okwaniriza abagenyi alina emigogo gyawokale wulira amawano kakati awo emikolo we tugituusiza olw'okuba nti abantu abasinga naddala famire zino eziba zikyaza baba baagala okulaga nti ekyaffe kyabadde mu vibe effe twakize ku balala kwegamba balina bakakasa okukakasa okwo kwe kusinza okuleeta obuzibu abantu omukolo bwe mujja nga mulinnyako bulinnye ku mazina oba babadde bazina biki babadde babowa mu buwangwa ffe tubaamu n'ensonyi wano ensonyi kyekisinga obukulu simanyi oba ne be baleese oyinza okwekanga nga obalako abaganda nga babale nga basigadde tobaninya kubanga tebabumanyi obuwangwa kati omuntu ng'oyo tolinawo omunenya tolinawo osinziira omunenye kubanga mukazi watwa musajja totalina kyamanyi tamanyi buwangwa ate n'omuntu avuga omukolo bwabanga yaguvuga nga yagutudde mu mitambo bwabanga naye yennyini nnyini yayiga tya vibe ng'ensangi zino bwe mugamba bataata awo waliwo obulwa obutujjidde akabaate nno katera kuva ku maama ne muwala we bataata bano tebatera kumanya ku bintu bino amazima muba muli awo mugenda okulaba maama ayina ye kyeyapanze ne muwala we omukolo bagwagalamu ekintu ekyabwe era oluusi ogenda okwekanga nga abayimbi be baleese ku mikolo ng'egyo abambadde siriite mu kifo kya gomesi era ogenda okubuuliriza eyakibadde maama ne muwala we nga bakibaddemu nze nina omukolo gwe naali nnuŋŋamyako kyebuvuddeko awo era nga maama ne muwala we bapanze ebyabwe nze bwe nzija okubabuuza final stages we zituuse bampa kirala bakuwa kyabwe bampa kye baagala mpulire olw'okuba nze ndiwo ku mukolo ntuuka mu kidaala nze taata katumwa mutumya ndeetere bawala bange abasooka nno ngeri gye bali abato munange yabaleeta bulungi naye wetutuuka ku bakulukulu abo abaavaayo namanyirawo bano si ba munju bajja okugasaasaanyawo mu kidaala nensooka ŋŋamba dijje nti mukama wange gwe sooka okwatemu ne ŋŋamba abaana ab'obuwala nga waffe ekitiibwa muti musooke muddeyo wali mujjukire ebigambo byange byenkuze mbagamba nsooke nkukubire mu ngalo kubanga oli muzira oli muzira aboogezi abasinga oba abaluŋŋamya mmwe kizibu kyekyo akazito tukabateekerako ddala bw'olaba ensobi eno bw'ogenda kukolawo ki nawe ogenda kuleka enduulu ebisa ekidaala webale nnyo ekusingire gwe ekitiibwa kyo kubanga gye tubeera abantu babeerayo bangi webale nnyo bw'oyogera obulungi omuntu n'agamba nja kuyita omwami oyo ayogere naye bw'alaba nga bino by'okkiriza ng'ate ye alina engeri omukolo gwe gy'ayagala gutambule muweese ekitiibwa omuntu wamuvunanyizibwa ono nedda bino ayinza okuba ye yabaleese kankyuseemu okiraba ndowooza emikolo gino tutandise okugitta olw'ensonga nti aboogezi abamu era balinga abalina ekiwandiike ekintu kwagala vibe ekyo kyekireese obuzibu balina script eyaabwe ebigambo byeyayogera omwaka oguwedde ku mukolo kwe wali newagundi gy'omusanga byayogera ku mukolo guno n'omusanga ne ku mukolo takyuka so nga ebintu bino ekituyisa abaluŋŋamya okyusa olulimi luno lugazi nnyo oyina bukomedi bwo bwe wateekamu komedi mungi takoma osobola okukyusa kwegamba okunyumisa si kibi kyetugamba naye ate tunyumise nga tugattamu ensa ate n'okujjukira nti mulimu abantu nga bannamikolo ne bassemikolo omusanga ku guno naguli omuntu y'omu oyogera ebigambo bye bimu anaafuna atya amaanyi agagamba omuntu agweyita oli ate n'ekirala
tetuganye bikyusekyuse bagamba bikyusekyuse enjuba tegwa bulemezi naye enkyukakyuka zino ze baleetamu ze bagamba nti ono mwogezi ow'ensangi zino zireme kutuleetera ate kwerabira nno n'eri anti aboogezi betulina abasinga abamu baganda bamanya kituufu baganda bamanya ako kabaate naye tamanyi buvo bwe tasobola kusomera bajjajja basatu emabega okiraba ndowooza naye alina erinnya ayiza olulimi oluganda n'atalutuusa naffe we tulutuusisa n'agamba lwaki sigenda nenkola ssente akozeemu ku linnya ettonotono awo abasinga bamanyi nti kiva ku kukola linnya n'olyokwogenda oluŋŋamya emikolo oli ayinza okuba yawulidde mutaayi Solomon Kaweesa nga ayogera ebisoko n'asinzira eyo ku katambi ka mukulu Solomon Kaweesa n'akoppolola ebya mukulu Solomon Kaweesa n'abiwandiika awantu n'agenda mu bantu n'abyogera omukolo gwa gundi no gwengedde mutulemu muleete gundi oyo kakati abalungi abatuwuliriza katono nnyo munzikirize abakulu bano obubaka bwe bantumye nabwo mbuyiseewo beeyise ba Mimi's Glam. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on kale tukyagenda maaso ne program Buganda gye twasubwa kutu abalasangeye ndooza kino kyekitegeereza ddala kye tuliko nti ddala eno ye Buganda gye twasubwa kuba mmwe mwine eyammwe gye mutuwa gye twasubwa ate gye twagala tulongooseemu kale ebitaali birungi tugende mu maaso nayo tubadde tukyagenda mu maaso n'engeri omukolo guno gye gutambulamu nga nkunnyonnyola nti nze bwembeera mu kuluŋŋamya emikolo njagala nnyo ne tusookera mu nnyumba era nnyumirwa nnyo nga tutuuse mu biseera byamalya ga byamisana nti ffe bwe tuba mu nju nga tukola omukolo guli eno abagenyi b'entambudde nabo bagabulwe tumalirize ekikulu ekituleese bwe baba batuganye tuddeyo nga waakiri tuli bakufu okitegedde era n'ekita ekiggula luggi saagala kituukire mu kidaala kikolayo ki ate bwe tuba tukola okulega ate tukole njagala kituukire mu nnyumba kubanga kya mu nnyumba kituufu era kiriko n'emizizo gyakyo gye tujja banyonnyola ku maaso eyo era olutuuka mu nnyumba nze ng'abantu bange be nalonze nti bampadde 6 oba 10 nga naffe tutambula tusonga mbere tuyingira era kyova olaba ffe twabagambirawo nga tutandika ensonga zino ti bannaffe emikolo tugiruŋŋamya bwe tuba twagala kuluŋŋamya mikolo nammwe abali eyo tugiruŋŋamiza ddala naye bw'oba omanyi nti gw'ojja kutuvuga kutuzza ku ludda luli lwe mulabamu ebintu nga bwe mubiraba ebya volongoto temutuwa sente zammwe sente muzisigaze kinyuma nnyo nti bwe muva mu nnyumba eno nga biwedde omukolo ogwanguwana nnyo kuba oluva mu nnyumba senga abagenyi abajja kujja kubalamusaako bulamusa saate kumuzzamu ogundi omumanyi ndi alegenda omusikeyo ate tutandika okuyimba asooka omunoonye watudde gwonoonya tomumanyi yakyala wuwo ate okwekula waaki ate omunoonyaako ki obu kakati awo emikolo we mwatandika okugibuzaabulira ate bwe mumala ogw'omu nnyumba bannaye ate ogwebweru gunyuma nnyo tewabaawo kigenda bataataganya ate omugole waffe ate bamusitula aveewo naye avaayo mu nnyumba amaze bulungi okugabulwa omukyala namufunye dda nono mubeera ku obunkenke obubeerawo obumanyi ate bw'avaayo senga leka kumuzinyisa mazina mayitirivu awo ekisaani kimusingeko bwoya awo kati bano aboogezi we boonoonedde n'omukolo ennyininyini bamugjayo sebo n'alyoka atewaazina weetiye omuko ku buko ate nga gwe nekanzu mwana tunasooka ajambusamu bwati kazooba kanamuwanga bannange kabaka namunda nasooka yetiginya nakkirira wansi ng'essaani essaabi nitebereza bannange kubuko teba mazina abamu nno bayongeddemu ekirungo awo kati bakyusa olugoyi eyagendedde mu kanzu akomawo ali mu kitengi tufudde okwo kweyambulira kubuko
kweyambulira ku buko kyova olaba waliwo bye tutakolera ku buko ku buko bw'ogendayo era bwe muba munaakyaza obanga senga anaayanjula omwana mulenzi muwala we gwagenda okutwala mwiteekeddwa okuba nga mulina enkolagana nnungi ne baliraana omukono ow'ensonga ne mu buyumba gye mukyamirwa tagendayo kubanga sezaala we ne nnyazaala we gye bakola era we waba akalombolombo k'obutalwanga ku buko kituufu tetulwayo n'enjuba yenyininyini teyakwanga nga muli eyo basanga etya naye seba abantu omukolo omugole afuluma ssaawa awo 2 olw'okuba yakoze ekiteeteeyi kye kiriko amataala asobole okugalaga ensi ayambadde amajolobera ezirese bino ne sente nakyo kizibu n'agula engoye nga 15 zonna ayagala azambale engoye 3 kale 3 kaŋŋambe engeri gye mwagala ennyo kakati ffe we tukola emikolo gino tubagambako ng'alaba nti oyo omwogezi abo balina olugezigezi bali lokolo baagala nnyo ebyemabega tetuli mulembe mulala sinti twagala byemabega nti mugire mu mbugo naffe gwe omulembe tugwagala naye ate mukususa engoye 5 okyusa biki webale nnyo jangu kola olugoye olukyusa okusooka okujja obuuse ku bantu webale nnyo okubya ebifaananyi byowali eri oba bakiyitaani ekituuti kyendaba bakozaawo oba nnyonjo balina amannya naye nze nnina eryange eryentera okukozesa eyo lyemumanyi obulungi kaakati mukubya ebifaananyi byammwe ddayo mu nju bw'okomawo ogwokubiri era tujja nawo okukkiriza naye maama engoye 20 ogwokusatu komawo ogusembayo tuve ku buko nga bukyali tulina kuzibira abantu abatuuse essaawa 7 omukolo ne gutandika bulungi nga tewali kye tusuddemu tutuuka tutya essaawa emu nga mbusimanyi omugole omukyala tannafuluma simanyi ate bw'akyalinza omuyimbi agenda okumufuba bw'aba taliiwo nze mbagamba mukuba oluyimba lwe nasasudde omuyimbi wange alina okujja mukuba oluyimba lwe atuddiza sente zaffe kyekyo ityakutte budde kaakati abantu nga tunaatera okumaliriza bandyagadde okumanya Menge etunuuliddwa nnyo katambi kano era wadde Katikkiro yavaayoko emabegako n'abaako byayogera ndooza ebigambo bye simanyi oba atukyangira ebyuma abiina bituzannyiremu tulabe nono n'obulombolombo obukulu birekebwa ebbali ne tukola ebyo oba byakikiri mpulira n'okuwulira mbu basenga abapangise gye bali ne bayita senga alina akabina kava eno okutuuka eri ebweya najja akayiringisirizawo mu lujja oyinza okubeera ku mukono jjayo akavanga takasente n'okamansamansa obukopi obw'engeri eyo bwavawo bannange nga mwe abasajja ba Kabaka mwe baluŋŋamya mwagala kutukola ki ebigambo bya Katikkiro era byava katambi akamwera abawala bwe baali beetiriba osanga ebisota n'avaayo n'ayogera ebigambo ng'akivumirira ne Kano era batunuulidde Mmengo lwakuba nti tetujjukira naye Mmengo yayogera naye nze kye nandisabye Mmengo newankubadde ekoze byonna basobodde n'okutugamba nti mujje Mmengo mukime certificate nga kuliko ssiiru ya Buganda era bw'otuuka ku buko kyekimu ku bisaanyizo ebikubuuzibwa kaakati lwaki tetuteekawo enkola ng'abantu abaagala okuluŋŋamya emikolo ng'ajja buwangwa bwa Buganda nabo tuyina engeri gye tubakubamu ttooki tumanye nti omwogezi bwe tumala okumukubamu ttooki ng'obwakabaka bwa Buganda ate aliko ebbaluwa emuweebwa mukakasa nti ono waffe wa Buganda mutongole webale nnyo ne bw'osala ogenda enkole ogenda ettoolo oba mbakyoli nabo bajja kusaba certificate leeta tukakasa oba oli w'embuga ewamu tojja eno okutuleetera bagenda kwesamula nabo obuwangwa bwabwe babuprotecting nga togenze kuba abantu basala ova e Buganda ne bagenda ne bonoona n'obweri basala nga omanyi kati abatoolo mbabaddemu nga bambi bwe baba bajjayo omugole baba bawombeefu nosooka olaba emiswaswangula egivudde wano eno kyekyekola eri
bwe muba mugenze n'omulungamya asobola okubateekateeka ku butabo mulina okweyisa nakyo kirungi kyova olaba bw'aba alina ebbaluwa eva eri nabali ne bagisabako ne tukakasa nti omuntu gwe baleese mutuufu ndowooza ebintu bino tujja kubijjamu ate abamu mubikola nga mugamba it is modernity naye gye munaakoma okukola modernity mujja kubanga n'enjaga muginywera mutaddewo session y'okunywa enjaga ku Kwanjula anti modernity babiyita simanya sisha Kwanjula waliwo pooti ya shisha anti modernity nina musajja gwe nalaba sijja kumwogera linnya naye nga namulaba ate akatambi kakatambula nnyo era yajja n'engatto nga yonna yakola eti mpanvu eteringa omusota najja nga akutte briefcase erimu ssente alinga z'okubojja senga niga bannange kiki kino muye mukono kawasa ano n'abakobe mukkiriza kyova olaba genda okwekanga bawala bammwe bagenda mwaka gumu oba myezi 8 avuddeyo okota muti kuba nammwe omuko temwamutegeera senga yatunuulira ssente omuko muzito naye mu buzito bwe omutwe gwe muzito omutwe kintu kikulu oba guzito wanjaga njaga omutwe gutabukatabukamu mwegendereze nnyo n'abantu nze mbagambe bannayuganda bannange tunaatera okuddayo onkola ng'olina okukuza omwana wo nga bw'otunuulira owa neiba mwana wange ayinza oba n'afumbirwa omwo naawe n'ogamba ku neiba abaana bano kubanga muba mumanyi engeri gye mukuzaamu abammwe naye kati be twereetera nti twefunidde omujja eri mwesinkana mu ndongo oba mwesinkana ku sosolo mwesinkanye ku sosolo miliyoni tomutegeera bulungi olw'okuba ekyano kikuttemu awo n'olaba nga ekiserengeta wali emugga ebidomola kijja kyetisse bibiri nga n'ekyokusatu kiri waliwo n'abakola okwanjula ng'ali eri bweru ekifaananyi ne bakiteeka awo olwo nga nakwo kwanjula muba banjudde ekifaananyi ako sisobola kwogerera kati bwe mba nina kye neebuuza ku mukaate nga tukuba kasimu ebya Buganda ensangi zino naddala ebirimu okwogerera emikolo bikwewuunyisa era bwe nkugamba ebirala oyinza n'okuva ku seeti naye nga lwaki mukola emikolo ng'omanyi okyali Bulaaya emyaka 10 nange kyenneebuuza ng'omukyala agenda kubeera wano obeera oyanjuliddwa balala era mutuufu balala bamutuufu nga naye ajja yeeyiye ebibye omukyala namuwa sajja nekola n'emikolo ewaabwe yakwanjula oba yayanjula kifaananyi yeyanjula kifaananyi gwe tewaliyo n'ebireetebwa ku buko byennyini bituswaza oluusi baleeta ebintu olinayiwaawo nze bwe mba naayogerera omukolo gwo olina okumpa lisiti y'ebintu by'otwala kazibe ennyaanya kyekyo ndabemu biriŋŋanye nsangemu omufaliso oteekamu ebikajjo karoti mubitwala amenvu mutaddemu amenvu tebereza simanya mbu taata vubiriza ku mimiro simanya eddoboozi omaze n'ensujju tetwalibwa ku buko webale nnyo ensujju tetwalibwa buko webale nnyo naye ebintu bino bwe tubibaga waliwo n'abaleeta nno nakati nozo kiraba mbu nakati era neegaana simanya nakati akyafumba wagundi mwagala nnyo okuteekamu katemba gwe mususizza bannaffe mumanye nnono lwaki Abaganda tebakola bintu kino tetukitwala nnyo birina ensonga ate mutuwulirize nnyo mutugoberere nnyo kubanga tuleeta obubaka obujjawo akabi akanene ke twolekedde kale katusooke tuwumulemu katono tukomewo tuwunzike weewaawo Munnayuganda aweddemu essuubi olw'ebizibu ku bulamu bwo tumiddwa abannakya Ebo okukujjukiza nti obulamu bwo busobola bulungi okuddamu ne bweyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka gwe omukyala alumwa mu nseke mu biseera by'ensonga eyali azaddeko naye ng'okyalemereddwa okuzza ku mwana nga bw'ogenda emugga oluzza osanga lwakalira apetayiti yo yakka oba oyagala kwozaako mu nseke abannakya Ebo bakutegeeza nti balina eddagala ly'ekinnansi erisobola okukuyamba abaami nammwe babakolako kabi obanga amaanyi ga munyoto bakunyooma mu sayizi obanga apetayiti yakwenyoola balinayo n'ekyenjawulo eri abo abalina emimwa egyaguba oba egyaddugala nga n'abalina enviiri za nakyo bakukolera spray mu ddagala egganda bakubire ku nnamba z'olabaawo nange neewonya okwetengeza ng'awoleza omukazi gye yanobera weewaawo tukyagenda mu maaso kati ensonga eno
tuli mu kujikubira bwana Bosa kubanga tubadde tuteekedwa buteekwa okuvaayo okwogera ku katambi kana akatambula ago mazima ddala abantu bategeere nti ekintu ekikolebwa si kirungi kikyamu nnyo kibi nnyo batereeze emikolo gutambule nga gutambulira mu buwangwa waakiri tuba kye tusinga okwagala n'ebintu tuba twogedde ku nsonga y'ebintu ebyaleetebwa ebintu ebyekkatala nga byo bye biteekeddwa okubaawo nga tuvudde ku bino omuntu abanga aguze supermarket namba n'agireeta bamulabe nti alina ssente nnyingi abantu tubetise tubagundule n'ebifuba nga tunoonya kubakakasa omuntu edda kati tugeze kwanjula okwedda omuntu yaleetanga embuga ennungi ezi bbiri n'aleeta omutwalo ku byamusalirwanga kuba ebyo babisalanga ate taata teyabisalanga mwanyina w'omuwala yabisalanga nti baleete kino nekino naye nga byabanga bimanyiddwa ebita by'omwenge byabanga 5 ebita 5 nga baleeta n'ennyama y'embuzi naye yo tebagireetanga ng'ennaku zino gye baleeta nti etambula yagiranga mu bibbo nga mbaagire ddala ate n'etambula bw'oba wakugitwalayo webale nnyo ng'ebyaddala munno Nakabege yaliko teyitaawo ate togituusa eyita manju abantu tebagiraba nako naye yayagala alage nti nze nagira bagikisaawo kumuguwa bagitutte kweswaza kubanga obutonde bw'embuzi eyo nga bw'ogiraba n'ebyobuwangwa nga bwe bitugambye era nga bwe tumanyi terina kulabikira ku bukoona kyovola bwembanga mwe mugireese kati nga abensangi zino owulira nga gweyagala otwala embuzi bakulabe nti omusajja yatugulidde sebo kimeme embuzi oba yaleese Nakabege ate n'ekitwaza embuzi tejja nga kirabo embuzi ogitwala ng'omuntu oli wamusanga ng'akyali tarattibu nga tawenjewangako era kyobolaba teyajjanga awo olwo lwennyini awo eyo yabanga yajjanga n'ekiseera kyayo ekituufu kale no nga baleeta akasiimo omanya akasiimo akedda zabanga nsimbi nga basooka ne bawaayo ensimbi emu 2 100 ne batuuka ku 100 nga baleeta enkoko y'omuko ebyo kasita byabangawo ebyo ng'omukolo gugenda maaso nga gukolebwa mpozi n'akabbo k'omunnyo akabbo k'omunnyo n'akabbo k'ensonzi ebyo kasita byabanga nga weebiri ng'omukolo guggwa weewaawo ebimu twabijjamu naye era wakyaliwo ebyekkatala tubajjukiza nti akiri kino kyo kyandibaddewo ekino kyandibaddewo kale omukolo gw'okwanjula tujja kuba nga tutuwaayo kimu tetujja kugusulako basiibule kale tweyanziza nnyo tweyanzege okutuwa amatu mwebale nnyo abatugoberedde mwebale nnyo abasubscribinga ku mukutu gwaffe guno abalasangeye mutuwadde amaanyi twongera okubeebaza kubanga entajjukira bajoogerako erireka omukadde ku lusozi ate mwe muli mu butuufu mpagi zennyini ezifaananako sedduge kubanga omukutu guno buli omugwa amaanyi ate naffe twongera okubawa kituufu tubadde tuwuliriddemu nga mutaayi wange bw'abategeezezza naye tukomyewo ate tubawe kuba tulabye nga mubanja nga mulakaasira ndikana tetujja kubaganya ate basajja n'abakazi bazze okubaawo wano okuba nti ensonga wamma baziruka naffe katuziruke kale mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutugoberera mwebale kusharinga mwebale kusubscribinga n'okulayikinga nga olulimi olwo bwe lutambula olwa YouTube nze nsigadde nze Musisibo Sajofre Munabusiro nkonge ya muvule sengule 222 era bwentyo bwenda biso olwaleero weewaawo Simon Senkai nyongera okutumirako oli mugoberezi waffe nnyo mwami muwandiisi wa bitabo oyo no mukulu wange naye nga n'akasimu akankubira ate wano mwansomesezza kino wano mwanjigiriza nnyo okukamala bannaffe abali mu mawanga ag'ebweru naddala bungereza mmwe musinga okulaba n'ab'e Boston mu UK mikwano gyange n'abakyuma kya Yesu ninayo mukwano gwange Charles Ndawula mwenna muntuukirira ne mutujjukiza nti by the way muva wali oyo Charles Ndawula yesimbyewo eyo ab'omu America mu mulonde kuba akuwa munne naawe gwowa kati be batuwagira naffe muwagira oyo owaffe yakutakula omugongo takula gugwe kituufu kaakati bannaaye ensisinkano teba yalumu enkejja amazzi bwegaleka mu nnyanja ate tegasinkana mu luwombo kale tujja kuddamu tusisinkana omulundi oguddako ku luno tetujja kulwayo Mukama Katonda abakuume akuume ne Ssaabasajja Kabaka
abadde ateekateeka okwanjula embaga oba omukolo omulala gwonna. Sooka owulirize bino ng'omukolo gwo tegunnafuuka gwa muzizo. Ng'abagabo b'emulema ku Nnakatanse so okutali minyonyonto. Ekibiina Kitokiya Group kintumye enkubbireko nti be bokka abayinza okuluŋŋamya omukolo gwo gwe wamma n'ogweyagalirako ng'ekijoli ekisimattuse oluka. Batokiya Group bazze n'obukugu mu kuwoomya olulimi Oluganda n'Olungereza nga buli kanyomero ku mukolo bakafuula kitonto ggumbya, kubanga bwe bakwata busoomo okulambika tebabavaako nga temunnatyabulaga mukadde asanze ennuuni y'olusuku mu lw'entemera. Bakubireko ku nooti 7 nooti 2 7 nooti 754 oba ku nooti 7 nooti 5 nooti 5 nooti 424 oba ku nooti 392 nooti nooti 121. Weewale kakyali okukunenukira ng'omutyuma gusegulira entajja. At Mimi's Glam, your beauty is guaranteed. We offer hair and makeup services for all ceremonies. We can also find you at your location. Contact us on Bannange mwebase nnyo mwandizukuse erudde no Katonga jjula. Abaana ba Buganda, abaana b'embuga, era abaana ba Uganda. Maama tuli ku kabaate Kkalira bazaala twazadde biswambazi. Omusaayi gwa Buganda, omusaayi gw'embuga, omusaayi gwa Uganda.